Maaso n'okukulisa yonna gy'obadde naye nkutegeeza nti nno ku UG Updates TV kw'osinzira okuba ng'otuwuliriza ggwe mukwano gwange ali eyo. Mwebale nnyo omulimu gw'emikono ogw'amaanyi ogw'obutaweera okulaba nga muyimirizaawo amayengo ga UG Updates TV. Sigenda kubanga neesimba ku kitange mu mwaka gwa 2026. Jeno Muhoozi Kainerugaba avuddeyo naawe ensonga. Ebyo ne bibadde byogerwa avuddeyo naawe ensonga gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Wano tujjukira bulungi nnyo kifaananyi ekyenkusiigidde ng'ali wamu n'ekitaawe nga bagezaako okuttaanya ku nsonga, bagezaako byogerako. Kuleetedde ensonga ez'enjawulo ze tugenda okuba nga tuyisaamu amaaso tulabe kiki ekituufu, kiki eki. Naye nga nkwanirizaako nnyo gwatannakuba ng'osubscribinga nkutegeeza genda mu maaso osubscribinge ku UG Updates TV sobole okuba nga tugenda mu maaso, sobole okuba nga tweyongerayo n'amayengo gano aga UG Updates TV. Chief wa Defence Force era amanyikiddwa nga First Son General Muhoozi Kainerugaba amaze n'adikirayalinga n'agamba nti amaze okukitegeeza bonna bonna ababadde mu ŋŋambo baruumaazi bonna bonna nti tagenda kubanga ayimirira oba nga yeesimba ku kitaawe Yoweri Kaguta Museveni mu kifo ky'obukulembeze mu mwaka gwa 2026. Agambye sigenda kubanga neesimba ku kitange, mwenna ababadde mu ŋŋambo muswadde nnyo. Jjukira nti nno wabaddewo okuteebereza mu bantu mu public nga bagamba nti Muhoozi ayina ambition ey'okompletinga okulaba nga amalako okuba nga atuula ku kifo ekisembayo mu ggwanga lino erya Uganda, nga ali wamu n'ekibiina kye ekya Patriotic League of Uganda ekya PLU. Okuva ku mwaka guli oguwedde Muhoozi abadde ajja akola mobilization campaigns nga promotinga PLU ng'ekibiina kye, ng'ali n'ejjendaazi ze ng'agenda mu maaso n'okuba ng'azikuba abantu. Era ekyaviirako bannayuganda bangi okkireiminga nti nno yabadde contrary, ekibiina kino ekya PLU kibadde contrary n'ekibiina ekiri mu buyinza ruling power ekya National Resistance Movement okusinziira ku agendaazi zaakyo. Naye newankubaddeyo byaliwo ebityo, movement ze ne agendaazi ze eza PLU ebadde kikolebwa Muhoozi Kainerugaba kyayanirizibwa n'abavubuka abamu abalowooza nti nno ke kaseera okwesigama ku byafaayo basobole okuba nga baddukanya affairs ez'eggwanga lino Uganda. Gwe mukwano gwange ampuliriza. Ku sayidi emu endala kino kyatunuulirwanga ensonga oba ekiri awo ekiri contradiction, ekikontana, baalabanga ekintu ekikontana nga bapolitician abasinga bwe baakitinga era ne basobola okuba nga bawa analytics zaabwe nga baziwa ku General Muhoozi Kainerugaba nga bagezaako okugamba nti Muhoozi tagezaako kuleeta kibiina kikadde kino mabega, wabula agezaako kukiteekako gaadi ekibiina kino ekya mwami Yoweri Kaguta Museveni. Ng'abasinga bwe baali bagezaako okwogera nti ekibiina kino ekya Muhoozi kigezaako kuleeta kibiina kya mwami Museveni kino ekikadde wansi ne agendaazi zaakyo nga bibadde byogerwa. Bino Muhoozi byonna abyesambye, newankubadde bino byonna ebiteeberezebwa birabikanga ebibadde bitaddewo okuwummula oluvannyuma lwa Muhoozi okwanawunsinga n'okulangirira nti tagenda kubanga kuyimirira mu kifo ky'obukulembeze mu mwaka gwa 2026 mu presidential elections
era ne mu parliamentary elections tagenda kubanga abyetabamu. Eno okulangirira kuno announcement yagikoze ng'asinza ku mukutuko ogwa Twitter ng'agamba nti no Almighty God yamuyita kufokasinga ku magye okusooka. N'agamba kale nno kansooke nfe ku bintu by'amagye naye ngenda sigala nga nyimiridde emabega wa kitange Yoweri Kaguta Museveni asobole okuba nga atwala mu maaso entebe eri mu buyinza. Bw'atyo bw'agambye. Naye njagala okutegeeza zino zonna ssente ekibiina kya PLU zibadde kitambuza mu kampeyini zaakyo, countrywide tour zibadde bakola, zina zibadde ssente za mbi wa musolo nga ze zifa. Nga taata agezaako kupushinga omwana mu public alabe oba figa banaagyetaaga. Naye nga akozesa ssente z'omubi bw'omusolo ezibadde zigenda mu maaso n'okukafiiramu okugezesebwa nga demonstration. Olowooza ssente mmeka eziyiiriddwa? Olowooza bintu mmeka bye tufiiriddwa gwe mukwano gwange ali eyampuliriza? So twetaaga ba political analytics abalungi mu ggwanga abasobola okuba nga babalirira embala y'eggwanga nga batwala mu maaso ne politics, nga batwala mu maaso nga basobola okubalansinga politics saako ne ekonomi y'eggwanga. Otherwise eggwanga lyaffe likyatubira nnyo. Wamma nze mbaagala nnyo mbategeeza temuva ku Yugi Updates TV. Abaganda bange bali Saudi Arabia, Qatar, Oman nammwe mbaagala nnyo mbaanirizaako temuva ku mayengo ga Yugi Updates TV. Baganda bange Nakitende, Aliyeti, mwenna mbaagala nnyo abatava ku Yugi Updates TV. Mwe bali nnyo.